tosobola kunnemerera. Omwana owange gwe olaba ntereeza kyalo naye ote omwana owange omubwati. Omwana omubwati akulemeredde okubanga omukwasaganya okulaba ng'omuzza mu layini omuzzaamu empisa. Kati ogambira mbu ogenda sobola okufuga ekyalo kyeyamba nimanyi tekyo kigenda kulema nakyo. Eyo tekisobola kunnemera ekyomwana tukyerayikira. Bw'osiba bw'oyogera naye kansweti bwono binaakyuka. Ate gwe nkulina oli wange buli kimu kijja ku ssobusi. Kale omwana amutereeze. Omwana agenda. Naye kamala ogenda okukwasaganya bye mbadde nkwasa. Ekyo kyo tokyeraliikirira. Ekyomwana kireki. Naye ensonga z'ekyagi nkulu nnyo era zikoleko. Eyo ensonga nkulu nnyo era ngisemba. Ate olaba nga tujja gifunamu naawe weeyagale ogejja osingeko naawe. Mulabe nno awula mukyala wange kyova olaba nkwagala nnyo. Banna ensonga nno gyaleese enkulu kwakati nange ondaba kyeyamaani waabwe bwe baleeta emmere ate nno nange nno kwenja okulya nno nange nja mba ndyako. Oli waleeta akatooke nga mukyala wagula akayikiwago waleeta muwogo mukyala nno ensonga nkulu nnyo kakyofu kyenva mwagala. Ditya sakukira pikipiki pikipiki saba pikipiki teyaka abantu balukuno babanjagaza ki kanowooza nja kutunda ebyange byonna nvi ku kyalo kuno. Ngira nokola buli kimu kyonna kyonna kikala kutambula kugenda. Abantu bakuno banjagaza ekibanga tebanjagala abeere ku kyalo kino. Nakutunda ebyange byonna byonna nzinze ku kyalo kubanga ze bintamye ndowooza n'abantu b'oku kyalo kuno tebakyanjagala ku kyalo kuno. Mpulira ogamba noga nti oyagala kutunda ate kiki leero gwewafuuka muntu wa kuyomba buli kadde oyomba wekka. Si kuyomba. Akati ogenda oyomba mbusimanyi batubba amayuuni emanga baagabba bitooke babibba kasooli naye bamubba byoyogera byonna bikomawo tolina kyokolawo wadde n'ekimu. Nkwano ekanzu yange yeeri. Ekanzu naawe obudde obulaba enkuba yatonnya okuva ekiro. Zisobola kutambula nga ndi bwendi bwe mba ndi mu kanzu yange abataka b'okukyalo bonna bategeera ddala nze mutaka Kasimu. Mukwano naye kaakati raba enkuba yatonnye. Ensobi tebadde zisobola kutambula bwenti nga bwendi ng'ondaba bweti zisobola kutambula. Sooka olabe naawe. Senkulu okiraba otya bwe tugenda ku musawo ne tufuna kaddagala ne tuteeka mu nnimiro zaffe zino abantu tebajja kuddamu kutubba ababbi tujja bakwata. Okiraba otya mukwano? Ebintu by'eddagala ebyo tebikyakola tebiriiyo. Ebyo byaggwako dda. Anti wulira. Ebyo byaggwako dda byasa biri ebyayitako. Kikulu tokkiriza ebintu bikolera ddala. Buli kyemugamba takikkiriza. Bw'oba wabaaki nze lumu ngenda kunoba nve wano. Wabaaki ebintu ebyo bikolera ddala nno. Ababbi tugenda bakwata olekerawo okuyombayomba wekka ku kyalo kuno. Abantu bajja kuyita mulalu. Kakati ate munnaye Senkulu naawe nzize nkubuulirira ku kintu kino ekyokuwandula amalusu abantu bakiraba bubi. Oba kale bwe babiganye kale tugende ewa chairman ate nawuliddeko nti waliyo n'olukiiko. Olaba ekyamazima amatuufu genda kufunayo olunaku olwo
obeezi nime kunaaba kubeera wiiki nnamba mbeere mu nnimiro eyo mbeere eyo nsuleyo sisobola kubeerayo wiiki nnamba nga sinnakwata awo batubbira mayuuni na kasooli ogenda kusula mu nnimiro wiiki nnamba ng'oli eyo kakati ate enkuba bw'enejja era naawe naaba okirabye nti enkuba ezze ojja kumba ejaketi kyange kiri ekyenkuba osule mu nkuba nsuleyo tulinde tukwateyo ababbe tunakwata kiyinza okubeerayo wiiki nesibakuba enkwatirayo kati gwola nti amagezi ago ge gagenda okukola gange tegajja kukola ng'olaba gwe byogamba bulaba bikyakola ebyo byaggwako dda byali byasa biri ebyayitako naye kati bino tuli mu birala nnyo nnyo senkulu wange munnange kyembaze olaba ebyo byonna tebigenda kukola naye kaakati tugende mba obuyinza be banaatusalira ku magezi ekyo kiraba oti twalayo ensonga zaffe nazo zitegeerekeke ensonga zino okubategeeza leero lukiiko wali kukitaawo namawulire awagenda ozimbibwa ekyaji Kasigo namawulire mukyala Kasigo leero lwaleero lukiiko wali awagenda ozimbibwa ekyaji nanti omwagala abangi chairman nze antumye mbagambe bannaye mubeereyo saawa 10 Kasigo leero nga toli mu kanzu kiki kanzu wabadde ki leero kanzu embeera y'obudde naye anti ogiraba bagyozezza ekyali mbisi kyekibadde kyantiisiza n'okugenda mu bataka wabwe mba siri mu kanzu mbanga atali mutaka wa ku kyalo kuno mukyala Kasigo muli mutya munnaye na amawulire geego leero saawa 10 ku kitaawuluzo omwagala abangi chairman lukiiko lwa kuzimba kyaji ensonga ezo ndowooza muzitegedde tujja kujja leero lukiiko ku kitaawuluzi tujja kujja kubeera naffe tulina ensonga zaffe olunaku lwaleero ne munamawulire naye buyera lwayisaamu bw'ate lukiiko lwa chairman tujja kgenda ensonga zaffe olekerawo okweyogeza wekka bibadde okomplainingako kakitegeeza ensonga zonna tuba tugenda zitegeeza ani wa chairman tuzitwaleyo balina kye bajja otukolera atlista ababbi bajja bakwata siggwe kugenda kusula mu nnimiro mbosuli gwoleka mu nnyumba nina okubeerayo ani gogera okuleka mu nnyumba osula eri wiiki nnamba nze nga ndi eno ndyonzeka ate batwalagala kukwata ababbi abatubbira ebintu byaffe byobadde ogamba babibala tesobola kusula mbosula eri mu nsiri musula eyo nze namanya nti kituufu oli eri mu nnimiro nja kuba already ngenzeyo ne jaketi yange era nawe ojja kuba okitegedde nti era ndi mu nnimiro mmekaako ng'osula otya mu nnimiro wiiki nnamba nze ndi eno mbuyi sooka olabe ekkanzu yange oba yo eteredde ndabe egi soke mala okuyitako ku kyalo kuno kero naye nolwayo yanneekyangiriddeko ddala nkwa oza leero bya pikipiki byokambiveeko piki nagisabye okuva ku makya naye oza kangireke nooza leero kontambuza ebigere basewo ne banyabo nsanyusa okubalaba nsanyusa nnyo nno nze nga bwe mundaba mbayise mu lukiiko luno nga nina ensonga naye nga sinnagenda mu maaso nga nsonga sinsaba mukubireko n'abakyala mu ngalo ezaba omanyi n'abakyala ono ankozeemu omulimu ogw'amaanyi nno nga bwe mundaba nyirira temundaba ono yabikola era singa siye singa mubutuufu wakyondaba anfumbira akamere nenyirira ekanzu ogiraba ngolole era nensobola okukuuma ekyalo kyange kino nga kiyonjo ate nno nammwe naabakozeemu omulimu nabo waliwo otyo era si n'abakyalo oyo akoze omulimu munene nnyo ge mazima amatuufu era mutuufu ekyamazima mumwongere engalo kubanga singa si n'abakyala
ekyalo kino tekyali badde bwe kiti naye mazima aba nga nina besiramu ekyalo kino kiweddeyo ow'amawulire teyategeezezza bantu bonna bagamba nti tulina olukiiko olw'amakulu chairman abantu bonna nagenze mbategeeza ng'emirimu wagintuma kubanga kyemali ku kyalo kyaifu singa awo nawona tewali kibangirizaawo kale kasita muzze kale tunagenda n'ekyo kakati nga sinnagenda mu maaso na birala byonna mbadde njagala n'abakyala ajjalu tuggulirewo mu butongole n'abakyala jangu oyo anti mumulabu temudduka n'abakyala must sign must sign kakati kyeyogedde n'oluzungu amusya oluzungu osobola okukuuma ekyalo kino nga tomanyi luzungu tosobola kakati sooka obaweemu kamu bubiri mala okutuulamu wano katono kale naye nziza kyeyamaani banaye abatuuze bange abalungi nga nsanyusa okubalaba mwebale kujja mu bungi wadde abamu sibalaba naye nga musiibye mutya bwe muba muli bulungi kisanyusa kizzaamu amaanyi kaakati nina ensonga zange zenjagala okwogerako ezigenda mu maaso ku kyalo kyange kino era nga kyeyamani wali tubadde ogamba sikategedde ekyalo kyo ekyalo kyaffe kaakati munnange abakyala baludde nga beemulugunya nga balina ensonga zaabwe ze bandeetera naye nga nina lwe naatuuza olukiiko luno naye gye lwawo tuula ku kyalo kuno nalulindirira ndyoke njogere ku nsonga zino naye ddala abaami b'oku kyalo kino mwabaaki ki ekibagaana okulabira famire zammwe ne muzisuulawo nze siina famire buli lunaku nenfuna emisango buli lunaku egiva mu bakyala bammwe temukyayagala kukola mubeera ku kyalo kukuba zzaala kwenjera bwenjezi ku kyalo mubeera mu mwenge kwenjera bwenjezi nana mulimu gubenjeza ku kyalo temulabirira famire zammwe kasiga abeera mu nnimiro simanyi lwaki famire zammwe mwazisuulawo ne mulowooza obeera mu birabo ne muzzaala n'abakyala koonawo nnyaawo kaakati nze nga n'abakyala ngenda kukolawo okusalawo okwange kenziramu ofuna komplayini y'omukazi yenna omukyala w'oku kyalo kuno nti omwami yasuddewo famire ye abeera mu birabo nakubeera mu zzaala nakwenjera bwenjezi ku kyalo kuno butalina makulu agenda gobwa ku kyalo aba ayagala tufugisa bakazi mwawasaba akubonyaabonya ate kubonaabona kuca kubanga oyo okulaba nga mubonyaabonya abakyala mubonyaabonya abakyala kimubonyaabonya abakyala otuuka ku ekyo wawasa wakubeerawo ng'omulekawo n'ogenda mu birabo ne muzzaala ekyo ngenda kisalawo nga n'abakyala kenziramu ofuna omukyala yena najja ewange n'antuusaako ensonga ze nti omwami asuddewo famire ye ekyalo kino akisiibule sigenda kwogera bingi nkampite mukama wange kyeyamaani abeeko ensonga ze naye zaabagamba ate ezo ezibadde ensonga zange bakyala bange munnange mbaagaliza birungi byokka jangu oyogereko eri abantu
Kati fe ensonga zaffe z'abaami azimanyi. Leka babagambeko Ensonga zaffe nawe. z'abaami azimanyi. Aba Bannaye Waki chairman. chairman? ati ebigambo bya Nabakyala mbiwulidde. Tubiwulidde chair. Mumukubireeko mu ngalo ez'amaanyi. Ezo nno ensonga gy'ayogeddeko nkulu. Era muzitwale nga nsonga nkulu nnyo. Naye Naye Chair ebimu awaayiriza. Tawaayidde n'akatono. Era ezo ensonga baali bazintuusaako dda. Naye ngamba naye Nabakyala ono engeri gy'akoze omulimu ku kyalo kuno kajja kukola ki? Ajja zibategeeza. Saze gwa kawala. Naye nina ekizibu. Nina ekizibu ne Ssembatyo. Ye Jemba. Jemba bakuŋŋamba dda. Sembatya tannajja. Jemba. Yimuka. Yimuka ma. Ate Jemba nkuwulira ku kyalo kuno. Ntambula eyo naye mpulira bakwogerako nnyo. Weefuula mbu olina obusente sente obwo. Okujja okubulizabuliza ku baana baffe wano ku kyalo kyaffe kuno. Ani yakuwa ebbaluwa ekuleeta ku kyalo kuno? Wajjako ewange. Naye Chair Nabakyala bikayampalira. Era ebigambo Chairman byayogera byonna Nabakyala bikayampalira. Nabakyala byayogera byonna biba bituufu. Omukyala Takola nsobi. Weefudde ki? Ate jjukira kuno ku kyalo kyange kuno saagala kuzaalazaala. Chairman okuzaala tulina okuzaala. Saagala. Mwagala kunfuukira kirala ku kyalo kuno. Muzaalezaale ono azaale n'oli azaale mufuuke ekirala ku kyalo kyange kuno. N'olwekyo saagala nnyo okutwala budde buwanvu. Mbadde njagala defense. Jangu. Yangu. Basse ne bannyabo. Ensonga zino mbadde saagala nnyo zigende wala nnyo kubanga ezisinga obukulu Nabakyala azoogedde. Era mbadde nsaba omanyi oyo wemba siriiwo. Ate yambeera mu bigere. Kubanga ye mumyuka wange. Oyo. Sirina mulala. Ate kambabuulira. Tewabaawo ku kyalo kuno. Tewabaawo n'omu anaagamba munno alifeera chairman. Tekijja kubaawo wano. Era wemba siriiwo Nabakyala. Ate nno ne Nabakyala waba taliiwo. Era waliwo ajja okubeerawo. Thank you.